Yes, alright. Nkwanirizaako nnyo ku Yugi Update TV kusinza oba ng'otuwuliriza era nkutegeeza nti weebale kwekuumira ku mayingo gano gwe mukwano gwange ali eyo ampuliriza. General Katumba Wamala avuddeyo n'annyonnyola nga entiisa eno eyamwolekerwako ku mwaka gwa 2021 avuddeyo n'ayasanguza baani baateebereza abayinza okubeera nga bamutuusaako embeera eno ey'obunkenke n'essawa za kakati nga wakayita emyaka egiwirirako ddala okulaba nga General Katumba Wamala eyalwana entalo n'entalo eyasamba ensiko okulaba nga akyalimu entiisa ey'ekikangabwa ekyamugwako mu mwaka ogwa 2021. Oli ku Yugi Update TV gwatannakuba nga otweyungako kirira wansi waliwo ekigambo subscribe kikooneko obeere nga otweyungako ddala bulungi nnyo gwe ali yampuliriza. Abali emitala w'amayanja mbanirizaako nnyo mubale kukola kyamaanyi nnyo okwekuumira ku Yugi Update TV. Kaakati nno munnange Minister of Works and Transport General Katumba Wamala avuddeyo n'annyonnyola saga eyamutuukako mu mwaka ogwa 2021. Tujjukira bulungi nnyo omwaka ogwo mwali obutemu obwali bugenda omukolebwako newankubadde nga yasumattuka. Agamba nti nno sijja kwerabira kino ekikangabwa kyenkana ekyali kitutte n'obulamu bwange era agamba kyekintu ekisinga mu bulamu bwe okubeera nga ekyettabbu kye yali experiencinze n'okusinga battlefield. Bw'ayogera bw'ati aba ategeeza ki? Tujjukira bulungi nti nno General Mulamba General Katumba Wamala alwanye entalo ezimala, asambye ensiko ezimala era awonya amasasi, yeewomya amasasi, yeewomya ezibbomu. Naye omusajja watuukira okugamba nti nno kino ekikangabwa ekyamugwako kwegamba tekimanyi na battlefield mwe yali, kwegamba tayinza nakyo experiencinga ku battlefield gye yalimu ng'akyasavinga mu magye ebiseera bye. General Katumba Wamala ayongera mu maaso n'okunyumya mu ngeri eri motion ey'ennyamiza ey'amaziga saako n'ey'okulaga ekisa era abadde bamuwuliriza bavuddewo nga batulukusa amaziga gwe mukwano gwange ali eyampuliriza olwa emotional speak ye gy'abadde awo gye yawa wiiki eri ewedde. General Katumba Wamala agenze mu maaso n'okulaga event eyaliwo mu June nga 2021. Agamba newankubadde kino ekikangabwa kyagwawo olw'abazigu abataategeerekeka abaamulumbagana mu mmotoka ye mu kibuga Kampala abajjira ku boodabooda nga bakutte n'ebissi gwe mukwano gwange ali eyampuliriza abali baagala okutwala obulamu bwe. Agamba eno ataaka yali etegekeddwa kubanga etwala bulamu bwe. Tujjukira bulungi nnyo obulumbaganyi obwo bwaleka General Katumba Wamala ng'ali ku ndiri wabula ate ye muwala we Brenda Nantongo obulamu bwe tebwabutonda saako ne driver we Haruna Kayondo naye bw'atyo yalusulamu akaba. Kino nno kyaleka nga kinyamiza eggwanga Uganda saako n'abakulembeze ab'ebitundu ekyali kigudde mu kitundu ekyo obulumbaganyi buno bwe bwagwirawo gwe mukwano gwange ali eyampuliriza. Newankubadde General Katumba Wamala awonye entalo nnyingi era ze yeŋŋanga entalo nnyingi nnyo ebiseera bye ng'akyali mujaasi ng'akyali komanda General Katumba Wamala. Agamba teri kyali kitegekeddwa oba teri kyali kimukoleddwako ku bulamu bwe n'afuna pain nga gy'ayina gye baakola ku ambush eno. Agamba nfeesinze amasasi mangi, nfeesinze bullets, ngenze mu battlefield nnyingi naye buli lunaku buli oluziba n'olukya ndaba obuzibu obwantuukako ku ambush eyo. Payini eriwo eyo nga nduuzinga muwala wange Brenda. Agamba bye bintu ebimu ebisinza okuba nga bimukyayisa ensi n'okubanga ajjukira akaseera bwe yali atunuulira omusaayi gwe nga gufulowinga. Agamba kyekintu ekyentiisa ekyali kiguddewo mu bulamu bwo era buli lunaku buli wagezaako bijjukira afune ekikangabwa gwe omukwano gwange ali eyampuliriza. General Katumba Wamala eyali seriously injured mu attack eyakolebwa era agenze mu maaso n'okuba ng'agamba bano abantu baakigenderera okubanga bategekategeka enfa ye baali baagala mujja mu bulamu. General Katumba Wamala agamba nti eno just teyali attack oba era yonna ey'obulumbaganyi wabula eno yali
mission etegekeddwa eri abantu abamu batasanguzizza naye nga tujjukirako ng'abantu bagamba nti nno abamu ku baagala omujjawo bandibanga abamu ku bakulembeze mu kitongole ekya UPDF naye ye tayasanguza muntu n'omu wabula agamba nti abantu abaagala omujjawo baali beetegese ekimala ng'era nga tageti bagitadde ku bulamu bwe era ng'agamba abantu bano abaagala okunjijawo ne kaakati tamanyi oba nti baalekerawo okuteeka missoni eno naye nga bwe baasobola okukola obulumbaganyi mu mwaka gwa 2021 osanga balidda ne bakomawo ne bakola obulumbaganyi kubanga bano kyalaga nti no bamwetaaga mufu era tekaali kabonero kamutiisatiisa Jeno Katumba Wamala wagamba kali kabonero akalaga nti nno obulamu bwe tebakyabwetaaga ku nsi wadde takireyimiinze kwogera suspect n'omu kwabo abakola obulumbaganyi. Tujjukira bulungi ne poliisi yakola investigation ng'eyita mu kitongole kyayo ekikessi naye mpaawo poliisi report gye yafulumya ebyakwatagana ku bulumbaganyi buno bukyanga Jeno Katumba Wamala alumbaganibwa mu mmotoka ye ne muwala bwe nattibwa mu mwaka ogwa 2021. Jjukira eno Spark yateekawo ebyewuunyo mu ggwanga lyonna era abantu bangi bakwatibwa ne basibibwa tetumanyi basibwa bali ba suspect oba ba criminals bennyini mu musango guno nebwe kyobumanya abantu nkuyanja basibwa nga Jeno Katumba Wamala amaze okubanga atuukizibwako ekikanga bwekyo. Jeno Katumba Wamala y'omu ku ba military officers abaali baweebwa ekitiibwa naddala mu byobufuzi era ng'agamba ezimu ku nsonga ezaali zaagala omuttisa ensonga za byabufuzi naye obujulizi bwe n'engeri gy'awonyeemu okufa bigenda maaso n'okuteekawo testimony eri Sefute mu bannabyabufuzi oba mu military officers abanyoyininga ebyobufuzi agamba basigala tebali seefu wadde n'omulundi n'ogumu. Newankubadde bwe biriwo ebityo ffe tumanyi bulungi nnyo nti ebiseera ebisinga Jeno ng'ono singa avaayo ne yeenyigira mu byobufuzi nga gavumenti gye yali alwanirira ekyaliko ng'ate ng'aliwo ne figa ezimu ze baagala okukuza okuteeka mu byobufuzi okugeza nga Mwami Yoweri Kaguta Museveni wayagala okukuza pulojekiti ya Muhoozi tetusuubira nti no ayinza okwagala Jeno Katumba Wamala okuba ng'akyasigala ng'asaavinga mu pozishoni ezo zaalimu kubanga balabanga bataddewo obusitako oba balesewo obusitako mu biyinza okukugira mutabani we ogenda mu maaso n'okuwamba eggwanga lino oba n'okufuga ensi. Oli ku Yugi Updates TV gwatanatuyingako kiriya wansi olw'ekigambo subscribe mwe abali mutala w'amayanja mbalomusizaako nnyo era nga mbalirizaako nnyo mukola kyamaanyi okwekumira ku Yugi Updates TV. Genda maaso subscribinge, likinga, sharinga, commentinga. Abali mu South Africa mbatumiddeko nnyo namwe abali ku mulwana Kenya mukola kyamaanyi nnyo okwekumira ku Yugi Updates TV. Mbagaliza weekend ennungi mweraba.